family naye mwetagamuko ka counseling amako okusobola okulabika nti gatambula. Keen Organic Medicine webali. Health and Natural Products bakubulira enja y'emmere gy'olina okulya. Olinza kulya otya? Si buli kimu kyonna nti mukwano gwange ojja kukwabuuza kino okirye. Waliwo ebimu bye tutateekeddwa kulya. Ng'omusaba jjagga nti kino tekituukana na mubiri gwo. Keen Organic Medicine kwatagana ne Dr. Researcher Lukaya Naluwoza ye director wa Keen Organic Medicine ali ku 0709 wandika nkaaga zaka 39 sembe 12 0709 nkaaga 39 oba ku 0742 0742 22 14 33 0742 22 14 33. Keen Organic Medicine kulobulamu obulungi n'obuwangaazi bwo. Kulobulamu obulungi n'obuwangaazi mukwano gwange mumba muli wamu. Kiriza nkujjukisa banafu ababuddu School of Nursing and Health Sciences wandiyagadde okusoma obusawo, wandiyagadde okutendekebwa obusawo oberenga nawe olina ky'omanyi. Buddu School of Nursing and Health Sciences essomero ettuufu omwana weyandisaanidde okugenda okusoma Nursing and Health Sciences. Era tutegeeza abo bonna abamaliza siniyo ey'okuna ne siniyo ey'omukaaga okujja okwewandisa mu July intake 2023 mujje mwewandiise mu certificate mu nursing ne midwifery library laboratories weziri eziri ku mutindo ate nga tulina amalwaliro ge tukwategana nago. Twakakasubira minisitule y'ebyenjigiriza ebisale byaffe bijja mu nsawo y'omuzadde bisaamusaamu. Tusangibwa Kalaga Mukungwe Masaka City. Interviews zigenda mu maaso. Bano bali ku 0709 wandika 48 zako 0 0709 wandika 48 ozeko 0 sobola okulabika nti okwatagana nabo mukwano gwange. Bano banafu aba Shaka Organics Wellness Center. Shaka Organics Wellness Center banno bakafuluma okujjanjaba obulwadde obw'amannyo n'ekifuba mu bantu. Balina Shaka Organic Cold and Flu Syrup nga olina bano bakutegeeza nti lina eddagala weeriri livumula abalina obubonero obwa asima, abalina ssenyiga, abalina stubborn cough, ekifuba nga tikyagaana okuwona. Balina Rena mouthwash nga lino lijjanjaba abalina obuwuka bw'omu mannyo. Naawe avaamu akaso akatali kalungi tokkiriza kuswala mu banno, kozesa Rena mouthwash. Shaka Organic Cold and Flu Syrup ne Rena mouthwash mu musange mu supermarket ne pharmacies zonna. Eri gwe naayagala omusuubuzi genda ku Cam Care Wilson Road, Wilson Street oba ku Dam Traders mu Kikuubo, Mengo Hill Road okulira na Wasafi ku kizimbe kiriko Post Bank. Awo banafa ba Shaka Organics Wellness Center bali ku 0706 wandika 34 zako 773 0706 34 kakati nkumuza mu bumuza katono nyonzije tongera okubanga tutambula bwenkomawo nkomawo no mulira gaibweru twetaaga kubanga tutegeera bukedde butya abasajja bandi banga kakati batandise okulumba olumba sinzigu gye bagezaako okulumba omurasha gyayokya byendeeta kuno kwe kusalako okutabangawo. Wefunire Star Times antenna decoder ku mitwalo 3,350 oba dish ekubyeko obugule ku mitwalo 89 zokka oluwummula luno. Decoder ejirako omwezi gumu ogw'obwereere obwa premium bouquet. Kyamula ebiseera bya bino eby'oluwummula anti tukuwadde channel ez'abaana ku Sebina Uganda ebitakoma ku Makula TV n'obuzannyo obw'enjawulo obuli international. Eno ye decoder esinga okuba ku bbeeyi eya wansi ng'ate n'ebisale by'okugiraba biri wansi ddala. Omuntu yenna bw'agikuguza ku bbeeyi eya waggulu lopa ku noti 3.7 7 noti oba noti 2 noti 7 noti. Family time with Star Times. Finance Trust Bank. Longoosa omutindo mu mbeera y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi ku mazzi amayonjo ageesigika era ag'obuwangaazi.
mu nkola yaffe etuumiddwa Trust Bank's Wash Loan. Mu nkola eno osobola okusasula mu kibanja mpola ng'oyita mu nkola yaffe esoboka era ennyangu ey'okusasula mu bitundutundu. Jangu kati ofune loan okutandikira ku mitwalo 3 egya Uganda olw'ositula omutindo gw'ebyobulamu n'ennyingiza y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi obwetuusaako amazzi amayonjo wamu n'okutumbula ebyobulamu okutwalira awamu. Finance Trust Bank tusoosowaza nnyo abakyala. Banka eno eri wansi wa Bank of Uganda zikuumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku miliyoni 10 eza Uganda. Bw'ofuna enniya okukola hijja ne wumula lowooza ku kimu Tawakal Travel. Bano bakenkufu mu bino okutambuza obulungi wano n'eri Antinyonyi 5 star, okusula obulungi, okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo, abaana b'amasomero, bannabizinesi kw'ossa n'abakungu, family holiday package. Bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu. Tawakal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga. Basomesa wamu n'okansolinga abali mbuzibu. Beeyune kati akadinisa tekakusibira ebweru. Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 anamwemu. Mwali Mayambala, Dr. Chikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibaana bamwe. Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala. Nyongerayo ko katono. Sorry sweet, banange. Chapati ziweddewo. Ate olunaku olwaleero. Chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee, kituufu ddala. Kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Hey Richard, ebintu bino obigulawa? Tolowooza ku ngano mpya. Na kawunga. Ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Abana okudda ku masomero si kyakudda mu stress. Ennyiriri empanvu mu banka n'okulinda obudde obuwanvu ebyo byakoma dda. Kati osobola okusasula ebisale by'essomero eby'omwana wo ng'okozesa school pay ku Trust Mobile oba kuba agenti bafa ba chap wonna w'obasanga. Ng'oyagala okuyiga okozesa enkola eno tukubireko ku noti 8 noti 22 noti 5 noti oba ogoberere n'okutuweereza obubaka ku mikutu gyaffe egya social media ku Facebook, Twitter, okumanya ebisingawo. Finance Trust Bank, putting women first. Finance Trust Bank ekubirizibwa banka enkulu eya Uganda era nga sente z'oteekayo zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku miliyoni 10. City Oil Dubai Desert Challenge ekomyewo nate. Kola service y'ekidduka kyo ku matabi ga City Oil wonna wogasanga weewangulire olugendo okugenda ke Dubai nga lusasuddwa ebiro 4 n'ennaku 3 mu 5-star hotel. Era nga tutandika akalulu kano mu nnaku z'omwezi mukaaga February era nga tukakomekkereza ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana 2023. Abawanguzi basatu be bajja sunsulwa mu buli mwezi, 2 ab'emmotoka z'obuyonjo ate ng'omu wa taxi. Abawanguzi bajja sunsulwa mu maaso g'abannamawulire buli mwezi. Kola savisi y'ekidduka kyo olunaku olwaleero ne City Oil. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Okyali wakati mu program entanda ya leero ekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga bali wamu ne ku Finance Trust Agent Banking byonna ebikwata ku by'ensimbi bikuli ku muliraano. Kubeere ng'oyagala kuggulawo akawunti kuggyayo nsimbi kakubeere kuteekayo nsimbi tusangaawo ku muliraano. Weetegereza akabonero kaffe aka Agent Banking akabakwataganye mu ngalo. Finance Trust Agent Banking banka ey'oku muliraano. Finance Trust Bank weyongera okumanya buli lunaku Monday to Friday. Weyongera okumanya mu programu entanda ya leero olwo mukwano gwange tuba tusimbudde.
katekereza mukwano gwange tubenga tutambula ffenna twetaaga kubanga tutegeera ensi ekedde etya ag'omunda ne gwongera okulabika nti gajja kyansala bw'eggwanga erya Bugirimaani akakasiza agambye okibanga kyetaagisa kulabika nga tutraininga bapiganaje b'eggwanga erya Ukraine naddala okugaba n'alwanira mu nnyonyi za F-16 enteekateeka egiddwako akawuwo weeyongere okumanya buli lunaku Monday to Friday weeyongere okumanya bapiganaje bagambye omusajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky tuteekeretekere abaana bapiganaje abanaasobola okulabika nti ddala kituufu banajja mu training tutandika obba traininga butya bwe banaakozesa F-16 mu battlefield weeyongere okumanya buli lunaku Monday to Friday tegeera kenkuka buli lunaku ssaawa 12 ez'okumakya paka ku ssaawa emu weeyongere okumanya ku program entanda ya leero. yonna mukwano gwange gy'oli gy'osinzira okulabika nti otumbudde amakya gonna olwaleero mukwano kwennyongera okulabika nti nkwaniriza eddakiika ziri 34 eziise ku ssaawa 12 kitegeeza buli eddakiika 26 ebuli eddakiika 26 okwera ssaawa emu ey'okumakya g'olunaku olwaleero kkiriza mukwano gwange tukeredde mu ddwaniro tekyalina kudda mu ddoyidoyi ndeerewunya amalusu nti ate yandiwunye mata olwo mukwano gwange twolekedde omawulire getongera okubanga mukwano gwange tofunayo gw'omulungi atuliza ku Power of Africa Radio America evudde nekakasa America abamu ku bajjeno makamira avudde n'ategeeza n'agamba nti eggwanga erya Ukraine liri prepared okukola kye tuyita counter offensive batandise okukola olulumba America eri omulungi atuliza ku Power of Africa Radio egambye Ukraine is very prepared nti Ukraine emaze okweteekateeka very well prepared wakati mu kwongera okulabika nti mukwano gwange ebbanga libadde ddene batusuubiza okulabika nti mukwano gwange balumba eri oyinza okulabika nti naawe obadde muwuliza wa Power of Africa Radio ng'ogamba nti abasajja batusuubiza ebbanga libadde ddene nga tebatandika kulabika nti mukwano gwange beerumba kaakati no munnange kukusinziira ku bajjano munda mu ggwanga erya America egamba nti Ukraine bamaze okweteekateeka mu nneeteekateeka ennene era kwe kutandika okulabika nti bakoze ennumba bamuyita makamira y'omu ku basajja mukwano gwange chairman of the joint chief of staff gwanga mu majega gwanga lya America amawulire getongera okubanga tofuna gategeeza nti eggwanga lya Ukraine kukusinzira ku America bagamba bamaze okweteekateeka mu nneeteekateeka ennene era nabwe kito kitegeeza nti goals zaabwe bateekeddwa okulabika nti bazituukiriza achievement zonna ze beetaaga nti ebifo oba regions omusajja amanyiddwa ng'omu Russia ze yasobola okulabika nti mukwano gwange atwala kano keekadde asobola okulabika nti mukwano gwange azikomyawo simanyi oba omu Russia mwetefutefu okulabika nti mukwano gwange ebitundu bye yatwala ali mwetefutefu okulabika nti mukwano gwange ddala kituufu abikomyawo asobola okulabika nti abiwa abasajja amawulire getongera okubanga tufuna America egamba nti Ukraine ebadde gye basuubiza enkya n'eggulo nti basobola ddala okulabika nti ddala kituufu bakomyawo ebyo ebitundu omurasha bye yatwala era be baagala okukolako counter offensive era munnange batutegeeza nti ebyokulwanyisa bibadde byetaaga okulabika nti ddala kituufu balumba ebimu ku ebyo bamaze okubifuna era nabwe kito tukakasa nti Ukraine mu lugendo luno lwetandise egenda kulabika nti mukwano gwange etwalaganya abasajja abamanyiddwa nga Abarasha era kitegeeza nti ebitundu egenda kulabika nti ebikomyawo amalu getongera okubanga tufuna okuva mu ddwaniro munda mu ggwanga erya Ukraine gategeeza nti amagye g'eggwanga erya Ukraine galumbye mu buvanjuba bw'eggwanga erya Ukraine mu kitundu ekimanyiddwa nga Bakhmut kino kye kibuga ekyakasemba okulabika nti mukwano gwange kigwa mu mikono egy'abasajja abamanyiddwa nga munnanga Abarasha akabinja ak'abamercenaries ak'abacuba akamanyiddwa nga Wagner Group ke kasobola okulabika nti mukwano gwange kakuba emmundu ogenda okukkakana ne katwalaganya entatinda amagye g'eggwanga erya Ukraine mukwano gwange ne gafuluma ekibuga kino kaakati nno bakedde nawankya olunaku luno olwaleero okutandika okulabika nti mukwano gwange batandika okukimegulako ekibuga ekimanyiddwa nga Bakhmut era amawulire gwongedde okulabika nti gafulumye nga gategeeza nti abasajja basobodde okulabika nti mukwano gwange bakubira ddala okwagala okulabika nti bazza amagye g'eggwanga era Russia emabega mu kabuga akamanyiddwa nga Bakhmut kakati nno munnange bakakutte mavumbavumba okwagala okulabika nti mukwano gwange bazzayo amagye g'eggwanga era Russia emabega basobole okulabika nti bafuluma akabuga kano basooka kutubulira nti si kamakulu nnyo naye munnange kakulu nnyo eri eggwanga erya Russia n'abasajja
abasajja bamanyiddwa nga ba Ukraine. Ukraine egamba akabuga kano tukeetaagako kopi getwongera kubanga tofuna nti kilometers 2 biramba basobodde okulabika nti amagye g'eggwanga era Ukraine gatwalaganyiza entatinda amagye g'eggwanga era Russia ne gadde emabega kilometers 2 oba ku kilometers 1,600 kilometers 2 ku kilometers 1,600 abasajja bwe basobodde okulabika nti babatwala 2 babatwala 2 gwamba bakutte mavumbavuma nti akabuga kano aka Bakhmut kalimu ebyalo 4 kakati ebyo ebyalo 4 byongedde okulabika nti mukwano gwange bisemberedde ddala ekitundu ekimanyiddwa nga Donetsk. Enjegeno webadde amasasi mangi agongedde okulabika nti mukwano gwange gawuliddwako mu kitundu kino wakati mu kwongera okulabika nga buli omu agezaako okugamba nti kana akatundu kaffe. Omurashi amugamba nti mwagala temwagala tuteekeddwa okulabika nga tubatwalaganya entatinda. Amawulire gongera okulabika nti gajja video zongera okulabika nga zoleka. Musajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky akedde kwebaza abaana abagambye mwebale kulabika nti mukuba ekikopo akatundu akamanyiddwa nga Bakhmut. Kakati no munnange ekyongedde okulabika nga omusajja mu Ukraine agamba abalabe baffe bateekeddwa okulabika nga badde mabega era Ukraine eteekeddwa okulabika nti mukwano gwange ewangula. Amawulire gongedde okulabika nti gajja nga gategeeza bw'otunuulira akatundu akamanyiddwa nga Bakhmut. Omusajja amanyiddwa nga Omurasha agamba baagala tebaagala bateekeddwa okulabika nti mukwano gwange bakafuluma. Omurasha agamba bateekeddwa okulabika nti bakafuluma naye ng'ate bamutwalaganyiza ntatinda. Kakati nno obadde okyawulira ebyo mu kitundu ekimanyiddwa nga Donetsk Omurasha Ukraine egezaako okulabika nti efunza ekutta eno neekwata eno kwegamba eganya okuva wamu ng'omuntu ali akatogo. Kati nno kiraka kino kigizaalidde makayi byazalira ku nsiko. Kino kirabika nga kigizaalidde makayi byazalira ku nsiko ngamba eggwanga era Ukraine okwagala okukwataganya bakutte ne bakwata wano. Kakati no munnange bebazaalidde makayi byazalira ku nsiko. Biibino mukwano gwange oli mu katundu kaweeyongera okumanya tanka z'omusajja Omujamani bazokyeza basebole bannyabo ku mawulire getongera okubanga tofuna nakuwadde olunaku olwajja tanka 16 bazokyeza kati tanka ziwera 28. Omurasha aziyisizaamu olwokyo. Germany yasuubiza okusindika tanka ezimanyiddwa nga Leopard 2 mini battle tank yasuubiza kusindika 14 munda mu ggwanga lya Ukraine. Basebole banyabo 8 omusajja Omurasha agwokyeza yasuubiza kusindika 14 8 sofa omusajja Omurasha aguyisizaamu olwokyo. 107.9 tanka z'Omujamani bazokyeza basebole banyabo ku muliro getufuna. Counter offensive gye tulimu kati mu bulumbaganyi Ukraine bwekoze eyagala kununula ebyokulwanyisa bino bagiyisindikira esobola okulabika nga yenunula. Kati tanka 8 zokeddwa ziwera tanka 28 kati sofa. Munnango mulungi atuliza ku Part of Africa Radio mu kitundu ekye Donetsk Ukraine kintu kikyaganye. Mu kitundu ekye Donetsk ekintu kikyaganye. Russia efulumiza video ng'eyoreka nti tanka basoose kwokya 16 kati bongeddeko ziwera omuwendo gwa 28. Germany Leopard 2 zidestroyingidwa. Ekigambo to destroy kiba kitegeeza kusaanyaawo. Kakati nno oba okyawulira ebyo Omujamani tanka ze bazokyeza mu ddwaniro mu kitundu ekimanyiddwa nga Donetsk. Omurasha takomyoko basebole bannyabo. Omurasha takomyoko. Emizinga gy'omusajja amanyiddwa nga Omungereza nazazi akalivikale ndiyo wekakwerayo Musa mukatonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo. ery'omulungi atuuliza ku Part of Africa Radio. Bungereza yasindika emizinga Storm Shadow mu ggwanga erya Ukraine gisobola okulabika nti mukwano gwange giyambako omusajja amanyiddwa nga omu Ukraine. Emizinga ekika kya Storm Shadow gutolonteka kilometers 250 ze miles 150 mu Omurasha 3 emizinga 3 agiyisizaamu olwokyo. Emizinga 3
egibadde gigezaako okulabika nti mukwano gwange gigende gikube mu kitundu ekyejonesiki omurasha agiganye okuyingira agikubire waggulu mu bwengula. Bungereza yatugamba nti gino kigizibirwa kkubo leero ku makya g'olunaku olwaleero olwokubiri. Njogera bino gompuliriza. Russia's defense ministry evunaanyizibwa ku byekwerinda eby'eggwanga era Russia hale hours on Tuesday leero lwakumeka otusinga kirala baby but ku mawulire be the first no wano amagye g'eggwanga erya Russia bwe gategedde nti Ukraine etandise okwagala okulabika nti erumba parts ezimu ku region emanyiddwa nga Donetsk n'ekitundu ekimanyiddwa nga Zaporozhia n'esimba emizinga gyayo n'esimba system zaayo amakya g'olunaku olwaleero olwokubiri getwongera okubanga tofuna gategeeza nti Ukraine etandise okuluzinga abaana olutalo lwongedde okulabika nti balubanyiza ku makya g'olunaku olwaleero bagadde keera nawanca basobole okulabika nti mukwano gwange bakuba Lieutenant General Igor Konashkanakov ono mwogezi wa ministry evunaanyizibwa ku byokwerinda. Lieutenant General Igor Konashkanakov avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti tukedde nawanca leero obusajja bubadde bwagala kutukuba busu ne tukola enteekateeka heavy rockets leero ku makya. Igor agamba nti tanka 28 Ssonko Musa zo tuzokyeza mwezo tanka 28 tanka 8 za ggwanga la Germany Leopard 2 battle tank tuzokyeza. Waliwo tanka endala zibadde 3 za ggwanga lya Bufalansa be bazikola nazo 3 abasajja abarasha bazokyeza. Bokyeza armored fighting vehicles 109. Ng'ova ku radio eno ng'owuliriza radio kika ky'obudde buno ssaawa 12 kitundu paka ssaawa 1 Ssonko Musa mukwano gwange nze mba nkuttemu. Omurussia akedde kwokya armored fighting vehicles 109. Omwogezi yatugamba bamuyita Lieutenant General Igor Konashkanakov musajja mu Russia. Bwato mukwano gwange bategeeza amawulire amakya g'olunaku olwaleero tebakomye okubasebo ne banyabo bano bayinza okufa nga tebazze mu kulumba Russia. Russia ewanudde ennyonyi y'eggwanga era Ukraine Su-25 bagikubye. Mukwano gwange eno radio gisinga kirala ku daawa ffe tusooka ku mawulire gano mukwano gwange bino bye twasoma kiriza mukwano gwange tubikuwe amulio begato bagakedde kikinga ntuyenye ku makya kuno kiki ndi muka esi ekanzi jako ne jacket eno bino amujeko jacket eno abali ku YouTube channel eya Pale FM News bwe kityo be bayitegeeza account of Facebook kyekino kye bagamba Russia ebadde mazo kweteekateeka leka ntereze bulungi tayi eno bulungi wano kanterere ne mu ntebe nyonyi omusajja bajokyeza bano tanka 8 zonna bazikubye. Russian forces shoot down Ukraine Su-25 strike fighter. Nyonyi nwanyi ya ggwanga lya Ukraine abasajja barasha bagikubye. Ennyonyi eno amuli getongera okuba katufuna ebadde egezaako okukavalinga amajago ku ttaka g'eggwanga lya Ukraine omurasha tagiganyiza n'agikuba gwogezaako kavalinga n'agyokya. Russian forces bategedde nti wabaddewo amagye g'eggwanga lya Ukraine agabadde gakurosinga ku mugga mu kitundu ekimanyiddwa nga Kherson. Russia neeraba ennyonyi Su-25 fighter jet strike fighter eba nnyonyi nnwanyi nga bw'ogamba nti eyo strike eyo numbi abasajja barasha tebagiraziza waggulu ne bagikuba ebadde egezaako kavalinga amagye ag'oku ttaka gasobole okulabika nti gakurosinga gajja mu kitundu ekimanyiddwa nga Kherson omurasha n'abaga musigale eyo n'akuba ennyonyi n'agyokya. Landing operation for Ukraine armed forces kiganye.
amajago okutaka gegwangira Russia agegwangira Ukraine agabadde gagezaako okulabika nti mukwano gwange gakiba kilometers 124 mu katundu akamanyiddwa nga Babino awo akala akamanyiddwa nga Babino ennyonyi y'eggwangira Ukraine ebadde waggulu mu bwengula Su-25 striker fighter awo mu Russia wagikubidde kilometers 124 wajyokerezaawo mulungi atuliza ku Part of Africa Radio. Ukraine ebadde ekedde kulabika nti mukwano gwange erumba sofa Russia bweto bwekoze mukwano gwange erigwo mulungi atuliza ku Part of Africa Radio. Batutegeeza wano nti ninga werezo omupiira ayayaya sinze ntero kabe empewo ya wano katika bugu mu mukwano timu Russia wenawe muli good morning to you. Timu Ukraine omanya mawanga ga NATO. Ministry egamba nti waliwo ebyokulwanyisa by'eggwanga erya Ukraine amawanga galukalula Bulaaya bye gaweereza mu ggwanga erya Ukraine byokeddwa. Russian ministry egamba efulumiza video nga video eyereka Ukraine heavy weapon equipment nga amawanga galukalula Bulaaya ge gasapplyinga byokeddwa Russia ebyokyeza. Sofa ku modo getongero kubanga tufuna erigwe alina ngono ku 10 mwezo mwe muli zitanka nze kugambye mwe muli emmotoka ennwanyi akedde kwokya 10 akedde kuziisa mu lwokyo bamuyita mu Russia. Akati nobo kyawulira ebyo tekiganye Putin bannange tekiganye Putin ye kutandika kwegezesaamu. Allah akbar. Eno radio otusinga kirala baby. Russia mukwano gwange eri mu kwegezesaamu wakati mu kuyimirira okulaba buta bwetambula. Russia eri omulungi atuliza ku Part of Africa Radio. Russia ekedde kwegezesaamu okulaba butya bweyimiridde mu byokumazzi. Ingezaako okulabika nti nfune eddoboozi wano nnyabuli nnyanya ofune ku musinde gw'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia ng'ali ku mazzi. Ngezaako okulabika nti wano nfune ku vidiyo eno atiisiti owulire ku musinde guno. Kale kansooke nkuwe bino obitegeere atiisiti ne bwe nkusiibulira wano nja kuba sikoze byajatise mugenze oba oli tiimu ki? Ajatise mugenze oli tiimu ki? Abasajja bamanyiddwa nga Russia bamaze okuyungula amaato amalwanyi warships 6 namba involved in exercises ku nnyanja emanyiddwa nga Sea of Japan. Ku Sea of Japan waliwo akatundu mu ssematalo owokubiri Russia akatundu ako yagamba katundu kange kati wasembeza ebyokulwanyisa amaato warships gaba maato malwanyi asindise 6. Defense Ministry wetugamba akatundu akamanyiddwa nga Oscots ennyanja eyo omurasha agamba kakatundu kange wayagala okwegezeseza naval exercises gaba maanyi gakumaze. Tugane tugamba nti amajja ag'okuttaka amajja ag'okumaze waggulu mu bwengula kakati gano gakumaze ga musajja mu Russia ayungudde warships 6. Uliriza Russia's Pacific Fleet batandise okwegezesaamu naval exercises Far East. Shedu yaabwe eraga nti bagenda kwegezesaamu okumala wiikisi 2 namba. Japan lwenaategera nti okufumba si kwota. Amawulire getongera kubanga tufuna naval vessels nago maato kika kirala beetaaga 35 naval aircrafts ezimu ku nnyonyi ezisobola okwanga ziva ku maato gano ne zambuka waggulu mu bwengula
nti omulabe yenna bwabanga yitidde ku mazzi ayagadde okulumba omurasha alina amaato agasobola okugwako ennyonyi ne zigenda mu maaso n'okuba nga zirumba nga pilot kimwetaagisa kulabika nga adda ku lukalu yeetaagisa kulabika nga adda wano ku nnyonyi ku mazzi kwennyini n'alumba. Russia emaze okuteekateeka military personnel bapiganaje abagenda okwetaba mu exercise eno yatandise mukwano gwange egenda kulungula weeks 2 namba amaze okuteekateeka omutwalo gumu mu lukumi military personnel maanyi gakumaze. Russia bwetu bemaze oteekateeka. Japan etandise okuba sikyanyega nti bannange kiki kino kyetuliko nti ojja kukitegeera nga wasobodde okuwa amatwale g'omusajja amanyiddwa ng'omumerika n'omufiripayini n'omu South Korea nabo bali mu kwegezesaamu omurasha naye asembereza ddalawo Japan n'awulira nga muli ebyenda bikankana. Omanyi kyekitegeeza omutwalo gumu mu lukumi military personnel warships 6 omurasha bw'ato bw'ayanukudde okutandika ng'ennaku z'omwezi 5 olunaku olwajja paka ng'ennaku z'omwezi 20 ng'omurasha ali awo agumbye ng'omurasha ali awo agumbye. Service members abagenda okubeerawo okutunulira ba service members okutunulira ennyonyi eri mubeera bulungi tanka eri mubeera nnungi eryato eri mubeera nnungi amaze okuteekateeka emitwalo 2 kitundu. Ani ategeeza bino? Defense Minister w'eggwanga era Russia Mamita Sheigu agamba nti Ssonko Musa abantu bakakase. Omurasha amaze okuteekateeka submarines 12 eyebeera ddazini. Submarines 12 eyebeera ddazini. Omurasha bw'atuma amaze oteekateeka zite zirubira aircrafts ennyonyi ennwanyi ateeseteese 89. Yenze Ssonko Musa. Programu eyitibwa Entanda ya leero ku Power of Africa Radio kuva ku Monday paka ku lunaku Lwokutaano. Amawulire gaweeyongera okumanya kuva 12 kitundu paka ssaawa emu. Omukulembeze w'abakyala mu Uganda Muslim Women Association for Dawa and Development Makindye Division Hajati Sophia Adam ayita abakyala ba Makindye Division yonna okujja okwetaba mu kuvuganya mu kusoma ekirabo kya Allah Quran kujja kubeera ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga 2023 lujja kubeera lwa Sunday. Kujja kubeera ku Masjidi Hidaya Kibuye ku Salama Road kujja kutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 11 tugenda kuvuganyiza mu tirawa hafidhu tafsil hadith ne sola birangiddwa Sulaina Rajab ow'amawulire. Nange sisobola kugaza okusingako wano Lukungu Nuhu anaatandikira ono ku ssaawa 4 naye ng'ensi ogitegedde nga bwekedde. Akumata kumira mpera. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Pale FM saballo ekitiibwa agikumire ku ntiko bannange akume. 107.9 Baal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Program Entanda ya leero ekuleeteddwa aba Mandela Millers abakolera